mu 2013 mu mwezi ogwokutaano Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II yasima n'akwasa Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga Ddamula nga wetwogerera emyaka giweze 12 ng'alamulirako Kabaka Obuganda. Kati bw'abadde atikkula oluwalo okuva ku bantu bavudde mu ssaza ly'e Buddu ku Bulange Mengo, Katikkiro agamba nti waliwo abantu abatasanyukira nkulaakulana ya Buganda gyetuuseeko era n'abasekerera. Tebaagala tunyweze ensonga za buwangwa na nnono. Tebaagala. Era bwe tuyita bano abalungamya b'emikolo ne twogerako nabo, balungamya abantu eyo ku mikolo egyo kibaluma. Tebaagala tubeere na mikwano gino egijja ku Bulange. Mulaba emikwano egijja ku Bulange? Bano bakabaka, bano balangira, bano babaka emikwano tebaagala gijje. Edda bayitanga konda abavuka bakayita kasajja. Mb'okumanya bano balina effutwa batuuka ne kuseerirwanyisa enteekateeka eziteekebwawo okujja abantu mu bwavu. Kaweefube mwanyi terimba abakwasa obujja. Baddaaki. Kano si kabaate. Tebaagala bantu ba Buganda babeere bumu. Tebaagala. Tebaagala Kabaka awe bavubuka mirimu. Kabaka atandikawo amakampuni naawe abavubuka emirimu kibaluma. Akasajja kazibwa akabeera ku mitima. Emimwa gibabeera mu nnyindo. Eyo buba tibukyali bujja. Eba efuusenge. Embeera eno emuwaliriza okusaba bamukubira akayimba k'omuyimbi Juliana Kanyomoozi akamanyiddwa nga Kibaluma n'anyanya ku Galiba Enjole. Wano wasinzidde n'aweera obutatirira Kabaka wadde okuwa abogezi obudde bw'atyo n'asaba n'abalala okukola nga ye. Siyuuga siva ku mulamwa erinnya Mayiga ye Katikkiro wa Namugera Kaketombereberye gwali muti mu mbuga ye enduli bweti. Niko hapa ne bawandiika ebintuntu temubalaba. Efitina yekola ki? Fe tusigale mu buufu bwa Ssaabasajja Kabaka kitaffe. Twali tulabya abanene emirembe ngala akitegedde kubira Mukama mu ngalo. Kyokka newankubadde guli gutyo ow'omu mbuga asiimye abantu ba Kabaka okwerwanako okulaba nga bejja mu mbeera embi, gamba naddala nga bayita mu kulima n'okusomesa abaana. Ekimu ku bintu by'ensinga okwenyumiririzaamu mu myaka gino 12 be bantu ba Buganda okukomya okwekubagiza. Emwanyi muzirimye nsanyisa okukiwulya nga mukiddamu mwebalera mugenderaawo. Ensuku muzizizaawo. Mutandise n'okulunda. Abasuubula nabo beeyongedde. Era n'asiimye abantu engeri gye bongedde okufaayo obulamu bwabwe n'akubiriza naddala abasajja okwongera okwettanira okwekebeza akawuka ka mukenenya. Kambabuulire ne bw'oba wakwata mu nva n'oteekebeza amasavu gajja kuvulubana. N'olwekyo ekyamagezi kwegenda okwekebeza bw'osanga nga bakusanzeeko amasavu otandika osabbuuni okwenaazaako essavu batandika okujjanjaba kye ŋŋamba. Oluwalo lw'omulundi guno luvuddemu ensimbi esoba mu bukadde 25. Mbeebaza okutambula nange emyaka 12. Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV. Toyiza kowa kwebaza Kamalabyonna.